Ebimu ku bintu General Yoweri Kaguta Tibahaburwa byafubye okukola mu ggwanga lino Uganda kwe kulwana ennyo okutunda amawulire ag'obulimba olwo ye abeeko biddiiru byakutula n'amawanga g'e Bulaaya nga tetutegedde. Mulaba abantu kujja ku mikutu migatta bantu kutandika kwewemula na kwevuma naye nga mukadde mubeewemulidde ne we beevumidde waliwo eri ebikutuka ne international community fye tutategeera. Banji mwandibanga mwategeera nti omukyala Robina Nabbanja yafulumako k'eggwanga lino nga 8 Oktoba omwaka guno ennaku ntono nnyo emabega ye wiiki eri gye tukubye omugongo n'ayolekera mu kibuga London mu ggwanga erya United Kingdom. Naye temwategeera biki byali mu meeting Nabbanja gye yalimu n'abakulu okuva mu mawanga ag'enjawulo abaali bawerera ddala 100 oba oliawo n'okudda waggulu abali mawanga aga Commonwealth. Baatulira ddala ku kitebe ekikulu ekiri mu ggwanga eryo erya UK ekiri wali eri ku Marlborough House era nga baayongera okubeerako ebintu eby'enjawulo bye highlightinga mu lukuŋŋaana luno. Nabbanja yavaayo n'abalambululira era n'abannyonnyola nga Uganda bweri strategic mu by'okwerinda, bweri strategic mu by'enfuna n'enkulaakulana era mbu baali bagwanidde okulabika nti bajjako Uganda olwo batandika okuleeta kapito waabwe bamuteeke mu bintu eby'enjawulo ebiri mu ggwanga Uganda. Nakibagamba nti wakati nga tuli mu trail eno tetulina kwerabira mawulire malala agafubutuka mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Kati mbadde mpitaayita oluvannyuma lw'abantu okujja mu comment nga baagala okumanya n'okunnyonnyoka Nabbanja kyeyali ano ne UK kuba nabakolera eggulire nti Nabbanja mu lukiiko lwe yaliko mu UK yawonera watono okugajambulwa abamu ku bannayuganda bannankyukakyuka abaategeerako ku lukiiko olwo n'ebigendererwa ebyali biriwo mu lukiiko olwo lwatuula nga 8 Oktoba omwaka guno 2025. Njagala ojjukire ekimu ku bintu bye twali tutadde nnyo ku mwanjo kwe kukuutira ebitongole ebiri ebweru w'eggwanga okulekeraawo okuvujjirira gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Era twali tukikutte kannabwala ng'ebitongole nga IMF giyite International Monetary Fund, ebitongole nga World Bank byali bikombye kwerima ne bigamba nti bigenda kuddamu kuyambako Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa mu kintu kyonna kikwatagana na byanfuna. Oluvannyuma lwa pressure ffe nga bannayuganda abeemulugunya ku ngeri ebyenfuna byaffe gye bidobonkanye n'engeri omukembo ogutuweebwa gye guteekebwa mu makubo agatategeerekeka agatayamba bannayuganda. Kati okuva olwo ffe nga bannayuganda abeemulugunya twatuuka time ne tulekeraawo okuwondera ebyo bye twali twemulugunyaako. Era kyenva mbayimbirira buli lunaku olukya tujjukire nnyo era tulondoole nnyo eno gye tuwawaabira Mwami Tibahaburwa n'akabinja ke ekyokulabirako ye mu International Criminal Court. Tujjukirenga nnyo buli lunaku era tulondoole nnyo gye tuddukira okwekubira omulanga mu bitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu kyekyo kyentera okubagamba nti nannyini mufu yakwata ewawunya. Tuli mukadde ng'eno campaign trail ekutta akati nga Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa n'akabinja ke eri bali mu kutetenkanya ngeri gye baddamu kukolagana n'amawanga gano ag'abakyeruppe. Mumanyi ki Nabbanja kye yakola? Bw'agenda mu lukiiko luno olutabaganya amawanga agali mu Commonwealth, Nabbanja yaddamu n'abeegayirira era ng'ayagala aloobinge mbu abamu ku bava mu UK oba abali mu mukago guno ogwa Commonwealth baddemu okutindiga engendo okujja Uganda okubaako kapito waabwe gwe baleeta wano era yeeyongera okubagumya nga Uganda bwegenda okubawa ebyokwerinda ebinywevu ddala. Eggulire lino we lyafulumira nga omukulu eyali aduumira eggye lya UPDF amanyikiddwa nga Mbadi yakatuula mu meeting ey'akafubo n'abamu ku badelegate era okuva e UK badelegate abo baali wano Uganda mu UK Uganda Agro-Industrialization Forum. UK Uganda Agro-Industrialization Forum yatuula wiiki nga 2 n'ekitundu emabega, yatuula nga 24 ogw'omwenda omwaka 2025 era nga Mbadi wano we yeeyamira n'agamba nti nno bagenda kweyongera okukwata kannabwala ebyokwerinda eri amawanga g'abakyeruppe. Oba gyendaga mulabayo bate munnaba kulabayo nti ffeeno akalulu katukutta omugamba
mukadde kano ne twerabira ebirala byonna okubyogerako baganda baffe bonna bwe tukola amawulire ku media kuno ne twerabira obutambi obuli mu kuyitiŋŋana nudity eri mu kuyitiŋŋana ebivvulu bye bali mu kkuba ab'NRM na buli wamu nti bigendereddwamu kutubikkirira butategeera biki biddiiru bye bakutula mabega nga ffe tetubimanyiiko kati njagala okukunga bannayuganda abawangalire bweru w'eggwanga ku mulundi guno njagala kubeegayirira olunaku lwa leero ntegeddeko nti wabaddewo obwegugungo obukoleddwa leero nga 14 omukyala Marie ne munne bwe babadde ne balaga obutali bumativu bwabwe ne babako ekitebe kibalumba okwongera okudimandinga funding ejibweko ku gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa akatambi ako nkayina njakka bafunira gye bujjakaawo mwongere okkoota obuliro naye nga nkomawo ku mulamwa gwe mbaddeko nti mwami Tibahabulwa yategeera nti enkolagana yokka egenda okumuyamba okwekuumirawo okufunayo kyajjayo mu mawanga g'e Bulaaya kwe kwongera oggumya omukago naddala mu by'obulimi yamanya nti nno ke yamala okubavvoola agenda kuyita emabega yaddemu akolagane nabo era ekyo twakyogerako nga yakabalumba ebbanga eritali ddene emabega mwami Tibahabulwa yavaayo n'atabukira eggwanga lino erya UK era n'ajolonga badderegeeti baayo n'alaganga bwe batalina makulu yadde ekyo kifaananyi nkibagamba emirundi mingi nti yali akipeyintingira ffe bannayuganda eri emabega gye yayitira n'agenda n'agulirira badderegeeti abatuula ku mikago egy'enjawulo mu ggwanga eryo okwagala okwongera okuddamu oggumya enkolagana eyaliwo wakati we n'eggwanga eryo erya UK njagala ffenna tukyakinolejinge nti yagalagaana UK na America bayina omukono munene nnyo mu nfuga ey'eggwanga lino Uganda n'enkulembera yaalyo kutandikira ku politics waffe yogayoga mpaka mu byokwerinda kwogatta n'ekonomi baditamininga kinene nnyo kati omukulu mwami Tibahabulwa fena ayina ekifaananyi kyatulaga nti no takyayagala kintu kyonna kikwatagana n'abakyerupe era talina association yonna n'amawanga gano ag'abakyerupe kumba ayita emabega n'agenda alobinga ng'ayita mu bamu ku bakungu be kubanga ye Bulaaya takyaddayo ekyo mbalayirira mwami Tibahabulwa okwata ekkuba alinnye ennyonyi agenda e UK oba mu America lwakiri omutemako omukono naye nga takyayina ngeri yonna gye yali egombye eggendayo biri bye yabagamba mbuno tebalina kye bamugamba era talina kye yeetaagayo nkulayirira ebigambo ebyo yabyogera naye byamufuukira akayinja mu ngatto wakati ng'ebyo byonna weebiri olumu atuuka ne yeegaana n'ebigambo bye bw'atuma badderegeeti bano okwongera okubalaga ekifaananyi nti Uganda eri ready okutuula okukkaanya ne UK n'okukkaanya ne America ku bintu ebitali bimu remember ekimu ku bintu mwami Tibahabulwa ebyamuviirako omutawaana kulinnyirira kwa ddembe ly'abuntu corruption oba obulyake n'obubbi obwali bufuukidde ddala omugano era bwe bwaleetera omukyala Anita Amongo okuteekebwako envumbo kakati gavumenti ya UK emala okuteeka ku bano abantu envumbo mwami Tibahabulwa teyateeka kyawakati oba teyalinnya ku kyawakati mu nkolagana ye oba mu kwagala okukomyawo enkolagana ey'omuggundu nabo lwaki kino yakikola yategeera nti kayingiddwe omukago gwa BRIC oguli mu China, Russia, India n'amawanga amalala nga tegumuyambye kuba ebigendererwa by'okuyingira omukago gwa BRIC kwali kwongera gumya byakwerinda kwali kwongera kugumya nkolagana eyaliwo mu trade n'okwongera okugumya enkyukakyuka oba enkolagana mu byenkulaakulana wakati mu mawanga agali mu mukago gwa BRIC ne Uganda kati bwe yalaba ng'ebigendererwa by'omu Russia n'omu China biralamuko ate ku America ne UK bye baali bayina yalina okuyita emabegaddemu okulobinga enkolagana ey'enjawulo era ey'omuggundu ebeere ng'ebeerawo wakati wa Uganda ne UK kwe kutuma abantu bano nga bannabbanja era we twogerera bino nabbanja abadde yakava mu ggwanga erya UK oba mumpulira bulungi era ebimu ku bintu bye batunuulidde bagamba nti batunuulidde World Bank ne International Monetary Fund okurankinga Uganda ng'agamu ku mawanga agakulaakulana embiro era nabbanja bino ye yali abyogera n'ayongera n'akinootinga nti Uganda olunaku olwaleero eyina obukadde bw'abantu 4 oba yagamba nti East African Community eyina obukadde bw'abantu 4 wabula ebitundutundu 30 ku buli 100 babeera mu bitundu eby'omu bibuga
Nabbanja n'ayongerako n'abalambululira nti GDP ey'amawanga gono gonna ng'ogakutte Uganda contributinga obuwumbi bwa dola 61 n'obutundutundu obugwamu ku GDP ey'amawanga agali mu East African Community eya dola ey'obuwumbi bwa dola 312. Nabbanja lwaki bino yali abyogera? Yali ayagala agireyo bali ekifaananyi nti bwe kituuka ku nkulaakulana okuva 1986 NRM eyina ettoffaali ddene lyeyongeddeko ku mawanga agagyetoolodde. Era Nabbanja yafundikira abagamba nti ffe mu Uganda you are welcome. Ffe mu Uganda tubalindiridde, mujje mwenyigire mu by'obulimi, mujje mwenyigire mu by'amafuta ne oyiro n'ebirala, mujje mwenyigire mu by'obulamu, mujje mwenyigire mu bya manufacturing oba okuggulawo amafactory n'amakampuni kwogatta n'ebya tekinologiya. Era Nabbanja bwe yali afundikira mu meeting eyo gye yalimu yeeyama nti Uganda egenda kuwa holiday buli muntu yenna oba naggagga yenna ajja okubaako value gyagatta ku ggwanga lino erya Uganda. Bino byonna lwaki babikola n'okwagala okuwa tax holiday abamu ku ba-investor abava mu mawanga g'e Bulaaya kwongera ku attractinga mitima gyabwe na kubagumya nti Uganda erimu emirembe. Lino eggulire we ndikoledde nga omukyala Evelyn Anite yakavaayo n'akawaŋŋamula oba n'akatyemula nti eriyo mu China gwe baawadde ettundutundu lya yiika 15 ku kimu ku bibira ebiri awo Entebbe okuliraana ennyanja Nalubaale. Omuchina bamuwaddeko yiika 15 mbwakulaakulanye ekifo ekyo. Kikulaga gwali eyo Munnayuganda atugoberera nti abaami bano n'abakyala ebigendererwa byabwe eno bakulaga kifaananyi kirala nti bakyeruppe tebabaagala era tebaagala kukwatagana nabo, era ne bakulaga nti nno Kyagulanyi yali amawanga g'abakyeruppe, kumbe nabo bayita mu kamooli ne bagenda batandika okutula ddiiru n'abaami n'abakyala bano abali mu mawanga gano ag'e Bulaaya, kubanga baategeera nti Bobi Wine bwe yafuluma n'agenda mu mawanga ago yafuba okulaba nti buli kimu kyonna akyanjanga bwe kiri wane ku butaka e Uganda. Era bano abakulu bo tebannaba kulinnyamu buleeki, nammwe bannayuganda wengendo bakungira nti kituufu tuli mu campaign trail, naye okulumbanga ebitebe by'enjawulo naddala mu abali mu mawanga g'abakyeruppe bambi tetunafuwa tetukoowa, era omulimu ogwo tugwongereyo. Njagala okuwa credit waliwo omukyala Marie gwe ngendo baa mu nkomerero ya vidiyo eno afubye okuteekawo embeera omuntu omuwe bimuli bwe bwaba bigwanidde. Ku mulundi guno ekyokulaga obutali bumativu Marie n'abalala bangi nnyo abali e Bulaaya omulimu ogwo bagukoledde ddala. Baganda baffe ab'omu Amerika ndabanga ffe ekintu abakivuddeko tuludde okkangamu. Baganda baffe abali e UK Nabbanja yali awo nga 8 oba temwategeera, eriyo abaamanya ne bagenda bateekawo embeera. Naye Nabbanja obulimba bwe yatunda eri olukiiko luno olwa Commonwealth tulina okubujaabulula kubanga yabawa bulimba teyabawa reality nga bweri wano ku butaka. Wabula bino byonna nga byogerwa ntera nnyo okubagamba nti bakiyita koota mu Gaalumonde, naye ate akugoba tabaako kyakola ki nako kakulu mukajjukire nti akugoba tabulako kyakola ki. Mwami Tibahabulwa twandekangirawo nga amawanga ge tubadde tukutte nga tugayina mu 5 nga tugannyonnyodde obubiibwe tugannyonnyodde obubbi bwe twandigenda okwekangirawo ng'ate gaddamu okukola naye ddiiru ekintu kye tubadde twakwataka Nabwala. N'olwekyo mbakunga bannayuganda mwenna obutalekeraawo, kubanga ne meeting eyo Nabbanja gye yalimu abamu mwandibanga temwagitegeera. Ennaku ntono nnyo navayo nenjogera ku ggwanga eri Amerika nga bwe lyali livuddeyo okuteekawo eryanyu okuyambako Uganda mu kalulu kaayo aka 2025-2026. Naye nalaba bannayuganda bangi nga baŋŋamba wagajjeewa. Kakati n'amawulire agafaanaganako nga gano muganda wange bw'obanga togayinaako mutwe na magulu ng'oyagala okumanya we gali, nkwegayiridde genda ku mikutu egy'enjawulo egy'ebitongole ng'ebyo ebya Commonwealth ojja tegeera amawulire ago nti gabeerayo. Genda onoonye atiko ku atiko, genda onoonye atiko ku atiko otegeera amawulire agafaanaganako nga gano oleme kutambulira mu bulamu bwa bulimba. Nabbanja ali eri alimba bakulu ba delegate mu lukiiko lwa Commonwealth, ffe tuli eno batulimbalimba na butambi bw'abalunnabe
kubeera ku mikutu migatta bantu kutandika kwewemula na bintu birala bigwa mu kkowe eryo ekyo kyo mwami Tibahabulwa ekya diversion yakikwata kannabwala n'olwekyo mbakunga bannayuganda mwenna tuleme kwerabira mulamwa na bigendererwa bye tuliko kubanga leero buli ggwanga lyonna libadde ku ludda lwaffe kinaava gye tuli okulagaya natti okuta oba okulinnyamu ku kyawakati buli kimu kyonna okutwefuulira gwe tudiiringa naye kyetuvaako kyabaka kati yategedde nti kati tuli mu kalulu ebya international community okuteekawo pressure n'ebirala twabivuddeko kubanga tuli mu kalulu nyongera okubakuutira mwenna abali wano ku butaka n'abali e Bulaaya obutalinnyamu buleeki mu kwongera okubuulira amawanga g'abakyerupago nti buli lwe gavujjirira mwami Tibahabulwa gaba gatutadde miteeru n'emitawaana leero Nabbanja mu meeting eyo mwe yali era yaloobinga ng'ayagala World Bank eddemu okuwola gavumenti ya mwami Tibahabulwa ne gavumenti ki gye baagala okuwola era eyina bbanja lyenkanawa buli bbanja mukimanyi nti lye balirya ku lwaffe naye ffe tetuliganyulwamu kyenva mbakunga n'olwekyo mwenna okwetooloola eggwanga lyonna n'emirirwano n'abali ebweru w'eggwanga nti bannange tukyalina omulimu munene ennyanja etera kuttira kumpi na lukalu wano we tuli ku point ey'okuwangula naye bwe tugayaalamu bwetti ne tuleka international community mwami Tibahabulwa n'addamu n'agipenetratingamu n'abaako amaanyi gaafunayo enkyukakyuka eba egenda tuyita myaganya gy'engalo tekubadde kkanga yadde okubamalamu amaanyi naye tulagayamukko olumu ne twerabira amawulire agatambula mu international community kubanga kummwe batono nnyo abaategeera nti ne Nabbanja yali London ennaku ntono nnyo emabega nti katudiringa n'omuntu ateerabira ye gy'atambulidde n'olwekyo naffe tetulina kwerabira wonna we tuteeka makanda gaffe international community mukimanyi nti twali tugiyina mu 5 ngera banaatera n'oyita petition yaffe ewulirwe ey'okuwawaabira mwami Tibahabulwa mubadde mukimanyi nti n'okuttula olwakkoni yali intention yakuttula bya mwami Tibahabulwa petition gye baamuwawaabira nga 8 January w'omwaka ogwa 2021 mwali mukimanyi naye kati we twogerera bino engeri gye twalagana ne tulekerawo oteekawo demand amawanga gano gatambulira nnyo ku nannyini mufu yakwata ewawunya bwe galaba ng'ekintu okivuddeko nga nago gakiteeka ebbali nga gagenda ku kirala tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeeko ku namba yo eri awo gwe we naalina embeera muyita etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ateefuuka malidaadi tukuumire mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa mu kupapala n'okutya eno jaddukira ebweru w'eggwanga tetulina mmuganya yadde omuwa omuwaatwa gwonna mwayita okuddamu ofuna attention y'abantu bano addukira Bulaaya kwenunula kuba wano ebutaka wano ku butaka tumukutta amavumbavumba ayina otetenkanya anoonye wajja obuyambi buli kanyomero mulaba akalulu bwe kataliimu energy akalulu lwaki bagamba tekaliimu energy kubanga ayagala kuddamu ggumya mikago mumulaba butaduumira babitongole byakwerinda kukola ffujjo mumanyi lwaki ali mu kujaabulula bye twayogera edda nti wano atulugunya abantu abatta kati ayagala abalagira ekkalulu kano talina gwagenda kukuba talina gwagenda kuwamba talina gwagenda tulugunya naye tetwerabira kubagamba nti ebyafaayo weebiri nti oyo omwami abatega kakodyo oba abatega kalippo leero muddemu mumuwa obuyambi ebikolobero bye n'ebikolwa bye byebimu abikomyewo oluvannyuma lw'okubba akalulu nga mmwe kennyini ab'amawanga g'e Bulaaya mwe mumuyambyeko oba mukategedde mujja kuntegeera mpola mpola nkiddamu mwami Tibahabulwa awammanta w'anajja obuyambi okuyita mu kalulu ka 2026 yategeera nti international community tekyamuyinamu hope kubanga balaba talina bantu nakugambye olaba aleeta abasiba okubeera kulaale ayagala kulaga bali nti ayina ennamba buli kimu agenda kikola in fact ku mulundi guno kana akalulu tekagenda kubeeramu na buvuyo oba kampeyini eno tegenda kubaamu buvuyo lwaki tegenda baamu buvuyo oba tebunnalabika nnyo kuba mwami Tibahabulwa ayagala amawanga gali gaddemu okumuyamba Bobi Wine yali yamutema entegetege kati leero ffe abaali bamutemye entegetege tulagaya eri yayongera kupika mulyanyi tetumuganya tetumuwa yadde omuwaatwa era njagala okuuploadinga abaganda baffe abali ebweru w'eggwanga batuyambye mu buli mbeera abagenda ku bitebe ebyenjawulo abagula data abagula manvuuli abasharinga information bannange
tubayinako ebbanja ddene naye ate nammwe mbeegayiridde temulagaya naddala eyo Bulaaya obulimba buno bannabbanja bwe bagenda batunda mu bujabulule katufundikire ne vidiyo eno abankuumire Lugaba atakuumira mpeera abampeere byonna bye muyoya mu bulamu wiiki eno ebatambulire malidaadi oyinza okuleeta obuzibe sente ziva mu oil ziruwa Uganda erina ebirombe bya oil endagaano za oil ziruliddawa amafuta geeyongera bweyongezi Bobi Wine ewe n'agamba agenda biteeka ku meeza endagaano za oil amafuta bane bannayuganda mwena abatulaba tulina amafuta ng'eggwanga naye twebuuza ani afuna mu mafuta sente ziragawo ez'amafuta baani abazigabana munnayuganda afunirako wa okujjako obusamambiro ebyo byonna byetaaga ku meeza yagambye endagaano zonna mwabakoze endagaano zonna nga nfu nga munnayuganda talina kyafunamu ezo endagaano nfu naye kituufu nange yayogedde ekintu ekyo neneebuuza bassebo ne bannyabo tuzudde amafuta ebbanga gwanvu n'emisango emirala gigweredde London naye amafuta tugula liita y'amafuta 15,000 ate tugasima wano galagawa agaffe galagawa kiki ekigenda mu maaso zaali tezikolebwa luli twagala transparency vaayo president ogambe endagaano yaffe ku mafuta yeno ngireyinze ku meeza tugidiscussing Uganda efuna bweti naye bassebo ne bannyabo okujjako ogenda ku pump station nga amafuta gali ku 15,000 nga bwe twali twakazuula amafuta gali gagula 2,000 ate bwe twafuna amafuta ne galinnya bulinnya bw'ogamba nga Museveni bw'abadde agamba nti tupreservinga achievements balina nakye bagamba simanyi buy Uganda build Uganda bubu nga waddira UCB n'ogitunda waddira Cooperative Bank n'ogitunda Dare Corporation wagitunda siringi $2 eza $1 2 zenusu kasanvu Foods and Beverages watunda Naitiru watunda katoleta Abachina makampuni ogulawo ga Abachina buy Uganda buy ati uliza bw'ogendayo nga mukozi okwera okwata biliyoni 605 noziwa Amina omusomali ogu Museveni yakwata biliyoni 605 650 billion naziwa Amina in one go nga zigenda kola ki waliwo ate akashuga naye bw'agenda mu bannayuganda mu Parish Development Medal aba miliyoni 10 abantu mutwalo Amina omu amwa biliyoni 605 650 billion one person Amina bannayuganda uliriza todduka kulabo yagala kudduka uliriza bannayuganda gyayita Parish Development Model mwekunganya abantu omutwalo gumu n'aba miliyoni 10 naye Amina omu n'akwata biliyoni 605 n'azimuwa oyo akoye kansonga tuvuddeyo ku byenfuna twogereko ku nsonga Bobi Wine agamba this is wasted of public resources era yagambye nti equal access okiwulidde mu Uganda mulimu abaana n'ebyana ensonga eyo erina okukoma ekyokubiri okusiba abantu nga yagambye eno kooti bagiyita bata General Court Martial tekyaweza myezi 6 yes ani yakyogedde Bobi Wine lwaki tekyagiweza kafuka president gyatandikirako ebiwoobe by'abannayuganda basiridde emyaka 5 nga tebawozezza olw'endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi nga batwalibwa mu Court Martial enamusetuse ku nyoge eteefa etuusa mugenyi kakati wuwulira ebintu bifaanagana bwe bityo eriyane ne bwoba toliwa NUP teweesunga andi kakati council era yayogedde ku constitutionalism rule of enfuga ey'amateeka naye tujjukira bulungi gavumenti zaali wano nga tewali ssemateeka parliament teriiwo tubirabidde ku gavumenti eri bw'agamba nti agenda kubizzaawo
ate nga waliwo gavumenti ezaaliwo nga tebiriiwo awo tetutegeera ye byagenda okuleeta mu Uganda njagala otegeere bulungi omanyi luli president bwe bamunominating yagamba yeebazizza okumuwa opportunity okwesimbamu naye wakiwulira kanziremu ekibuuzo kyo batofadde nyingi katosazeeko gamba kyembadde njagala okulaga nti tuli mu 2025 presidential elections za 2025 tutunuulidde eggwanga nga bwe liyimiriddewo mu 2025 na butya bwe twagala okulikyusa kati gwe bweŋŋamba mu 1970 tewaliwo parliament onzizaayo mabega ffena twalwana olutalo olwaleeta enkyukakyuka era abalulwana tubeebaza thank you very much abatanzania mwakola nnyo abayekera mwakola nnyo kakati tuli mu 2025 ajjanjaba omulwadde si yamusikira enkumbi ngezaako kulaga ninako ngezaako kulaga nti enkumbi erima neretetuke naye tesobola kuwaata okiwulidde Museveni at 85 gyagamba gyayina agamba emeka kale what's the difference alimu 80s kandi tukitwalira kuba yagamba emyaka gye tagimanyi Museveni in 80s kyetugeza kugamba has nothing to offer okujjako okwonoona obwonoonyi parliament gye twogerako weeri but what's the problem with parliament it is there is consensus nti parliament is spending a sente nyingi there is consensus ne president ayogera nti there is corruption there is consensus nti education system yaffe edikeyinze abasomesa beediima there is consensus nti malwaliro temuli ki ddagala abeesimbyewo the question is what are we going to do Bobi Wine ayimiridde wano Museveni ayimiridde wano Robert Kyagulanyi agamba obaddeko emyaka 4 olemeddwa Museveni agamba njagala kupreservinga ono preservinga eddwaliro nga temuli malagala ono preservinga abasomesa nga bekalakasa mwami mweruka akiddemu oligamba kupreservinga badoctors nga bali going to be your torture. You will be tortured to the extremely. Why are you killing Ugandans? What did Ugandans do to you? What did Ugandans do to you, Muhozi? Sente z'abaana Uganda zokka gy'olya. Why are you killing Ugandans? Uganda is breeding. Uganda is breeding. Uganda is breeding. United Nations. The mothers, the fathers, the kids, they're all crying. You have to do something for Ugandans. Uganda is breeding. Parce que le dictateur Museveni ne peut pas envoyer quelqu'un comme ça avec la poison. Mais oui. Le président, c'est pas même président, c'est le dictateur. Même à micro. Il est déjà positionné beaucoup les gens avec les micros. Partout. Oui. Nous, on appelait les unions pour nous aider parce que c'est pour le monde. Tu vois? Nous, à Ouganda, il y a beaucoup de problèmes. On a besoin vraiment les unions entre notre problème. Exactement. Non, je suis à 14 14.
Oh, ça c'est grande organisation, quoi. Je attendais, et puis j'espère qu'elle va considérer, parce qu'en tout cas, c'est je ne peux pas dire c'est un peu distance. Je peux voir votre part, parce que ça je posais le film au Ouganda. En 2021, notre candidat a gagné l'élection, le dictateur volé. Vous voyez, il volait les victoires. Lui, il est déjà 40 ans. Il tuait 1 million de personnes à élargir à la pays. Si tout là est déjà tué plus que les millions. Tu vois? Elle ne peut pas construire les routes, elle ne peut pas construire l'hôpital, elle ne peut pas construire l'école, elle ne peut pas construire. Elle volait tout. Elle faisait les maisons partout à la monde. Elle prenait tout l'argent, investait à la monde. Et puis, ni parti à Congo, sans Ougandais organisation. Lui-même est décidé maintenant, je vais faire les gars à Congo, je vais prendre de l'argent au Ouganda, je vais mener les familles à la banque. Après, je vais tuer et voler. Après, le Congo accusé Ouganda et demandé, j'ai oublié même combien les milliards d'argent, voler les halls, les diamants, et voler tout, et violer les femmes là-bas, et tuer là-bas. Lui, pour parler avec les Kagame c'est, oui, non, Kagame c'est Rwanda, oui, qui sponsor les M23, les soldats M23. Les deux là, c'est comme les fleurs, tu vois. Qu'est-ce qui à Ouganda est volé et manié à Rwanda? Rwanda maintenant est trop vieux, mais Ouganda mouille. Parce que Museveni lui-même n'est pas même Ougandais. Lui, c'est Rwandais venu Ouganda, était jeune. Après, involonté à la politique.